Neko muntu nodda ku TV. Mukama akuwadde platform. Akuwadde kisa. Akuwadde platform oyo gikozesa okulaba ng'oleeta abantu mu bwakabaka bwa Kristo. Bw'omugamba ekifa mu bwakabaka bwa Kristo nga bwe wali enzikiza wali buli kira yaki. Lwaki nze ndaba wali omuliro n'engendawo. You get what I'm talking about? So tukoze kinene nnyo ffe nga ffe ate okulemesa abantu abalokwetegera Kristo. Abamu twasala tugamba nze nyina endagaano yange ne Kristo. Nze Yesu Kristo gyanzigenza amanyiire. Yesu bula mba muweereza I don't care who is around me. And I will serve him all my days because I have reasons. So if you're in this place and you don't have reasons why you're serving God, only because that is the only thing which is going to keep you focused. Kuba n'ogamba bannanga balokole, twasirana. What? Mulokole mwasirana balokole? Kristo yawangula mu mwasirana. Yawangulira ki? Do you understand what I'm talking about? Kati kuli ku TV, oyogedde ebintu. Let me tell you, you're not building anything. You have a chance. Sirabamu wano muyimbi wa mutwe munene. Nebogere sometimes esibitegeere. Because we are reachable and teachable. We are all bukuli bantu bakulu. So logena ne tuwera mbirala. Tekwandize tujuza room. But you're all here because you have reasons why you're here. And it's a working day, but you decided to come and be together as a family because you want to see this work. I want to thank everybody who are organizing, but me, I'm not happy with the media. The media gospel include the myaka. The naimbo luyimba na Kristo Fabulous netikita. Myaka ejeda nentoloka ku somero ningena ntwala olimba lange ku radio yemu. Tamanyi wadde ABCD. Ne Mungu amuwadde ekisa. Kubanga Kristo yajjira buli omu. Omusajja n'angamba, you can try other radio station. Omuntu akujjajinga tembo luyimba waliwo abaana bajja ne bangamba munange gyewatugamba otwala ennyimba zaffe twazituusa ne bagamba music mufu. Gwagamba mufu wali olikodinze ku luyimba. Amanyi n'obulumi. Omanyi n'engeri gye baddemu okuwandika oluyimba n'oluproducinga n'olufulumya. Oli mu kumalamu omwana w'abandi amaanyi. Gwe wennyini nyini tosobola kuyimba dole mi fa sol la ti do. Si mubi. Wandita. Olina show. Omukazi n'apa eka y'ettaka. Nenzijukira bye yali angobye. Ne kyensomesa essomo nti tetuyimbira bakola ku leediyo. Kuba Katonda tatumangako muti mugende muyimbira abakozi ba leediyo. Ng'oyimbidde oluyimba mulala ali eri mu kazigo kaabonaabona oba mu mansioni yaabonaabona. Ng'alinze kuwulira mesagi gy'oyimbye muteeke mu nsaba. Nzira mu nsonda n'ensaba. Naye Katonda, oluyimba lwe ngenda okukola. Nyamba lugende lukwate ku mitima ejaba abantu abalwetaaga. You can't do a song for everybody. I'm telling you. Nze olwa abantu abatategera Kikibombe tukyonyiiza. It was not their song. Oluyimba olwali olwabo, they are testifying up to them. You know, you get what I'm talking about. Yesu Kristo yajja n'abuulira enjiri. Yesu Kristo yajja n'akola ki? Bwe yajja okubuulira enjiri, si buli omuntu yamutegeera. That is the biggest reason why this room is full of you people. Why? Abatategeera Yesu Kristo tuli wano okubabuulira enjiri bamutegeere Yesu Kristo. Guess what? Bayinza naffe obutatutegeera. Naye enjiri terirekerawo okubuuliribwa. You get what I'm talking about? So it is okay if someone does not understand you. Me, it is not even my challenge anymore. Tekyali challenge yange. Omuntu okutantegeera. Kasitamba nga nze ne Kristo endagaano yange naye sigifudde. Muganga tuna mugulu watu ontegere twali mutawaana. Togenda kunemesa kuweereza Yesu Kristo. Mungeri kyentegeera. You get what I'm talking about? Ate tebasobola bategeera. Sobola mutagenda kutegeera. Kati kano kankancu kunzikire bwotyo. Olaba ngaye batakutegeera. N'abatakutegeera waliwo abatabategeera. Ye yensi gye tulimu. Hallelujah. Ye yensi gye tukola ki? Etulimu. Baganda bange njagala muve mu kino ekifo olunaku lwaleero nga mutegedde ekintu kyokka kisobola okukyusa industry yaffe oba obuweereza bwaffe mukwano.